Zirumye bukuyege esatu ezekyo kyonako olwalero webale kubanga okyekuumidde ku Delta TV tukwebaza era tukwenyumirizamu akadde keeko mutukutusizaako Amasukkulumu gaffe nze Kefas Mayumba ndine munnange Luchamzi Isaac kulaba naffe bali abategeera olulimi olw'obubonero katusooke n'ebikulu ebigalimu ebikulu mu Masukkulumu kubadde poliisi ekyafuuba buli kyafumba buli bya kisiru byasobola okuleeta ogezaako tudongooza erowooza tuli badongo kubanga tulaba nigita tetugenda kussa mukono Bobi Wine alangiridde ng'okulwanira obwenkanya mu bannayuganda bwe batagenda kukivaako ojja kubitebya mmega wa poliisi erugazi avunaaniddwa olw'okusaba ekyoja mu miro Sikana president nkimanyi ye musajja atulowoozaako era nkikiriza ngu tujja kukkiriziga abasomesa balemedde ku nsonga leero boolekedde wa President Museveni okugonjoola eby'emisala gyabwe bantu bandifuna ku buweerero eddagala erigema Ebola ligezeseddwa lwewaabwe enzingu ziri 13 ezooba lya muwakanya mwaka 2019 Amasukkulumu tugatandise naga bannakibina kya People Power basinzidde mu kusaba omwoyo gw'omugenzi Yasini Kawuma ngono yakuba amasasi mu kulondo kw'envunula bibya wali mu municipality ya Arua ng'olwaliro badde bajjukira nga bogezi omwaka omulamba bukyanga ava mu bulamu bw'ensi muddu weesomeddwa mu maka g'omugenzi Yasini Kawuma wali akabwa okw'emperebere omubaka wa Chadon East Robert Kyagulanyi Ssentamu mwasinzidde n'atakaka n'ategeeza nga bategenda kussa mukono okutuusa ng'ekigendererwa kyabwe eky'okutwala obuyinza kituukiridde olwaleero omwaka lwe guweze okuva Yasini Kawuma eyali ddereeva w'omubaka Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine lwe yakubwa amasasi agamujja mu budde era bw'atyo n'akkirira ezzira kumwa bino okutuukawo Bobi Wine ne bannabyabufuzi abalala bali mu kunoonyeza omubaka Kasiyano Wadulya akalulu ak'okujjuza ekifo awaali abiriga eyali yakubwa amasasi n'afa kati olwaleero bannakisinde kya People Power nga bakulemberwa mu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala bakuŋŋaanidde mu maka g'omugenzi ekaabuwoko mpereerwe okumusomereddwa n'okusabira ab'omu maka ge nabekiti bannange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bakuŋŋaanye mu mukolo guno okusabira muganda waffe tukitwale nga kikulu nnyo okujja okusabira abantu we tuba tuze okusabira abantu tukitegeere mbu omuntu waba afudde abamulamu dduwa oluwedde ab'eŋŋanda b'omugenzi ne boogerako eri abantu era basiimye obuyambi obubadde bubaweebwa okuva omuntu waabwe lwe yafa kyokka ne babasaba okwongera okubayamba ku lwa famire ya Kawuma obuyambi bubadde bujja bulijjo ekyo tusobola kukiyisa mu maaso obuyambi bubadde bujja naye olw'ensonga nti abaana bato nga mubalaba obuyambi bukyetaagisa nnyo bakyasoma Bobi Wine bw'akutta omuzindaalo ategeeza nga Kawuma bwe yalaga obuzira n'afa ku lulwe kubanga kirabika baali baagala kutta ye yennyini gwandibadde guwera omwaka mulamba nga munkungubagira gwandibadde guwera omwaka mulamba naye Yasini nasaawa obulamu Bobi Wine wabula ategeeza nti si bwakutiisibwatiisibwa muntu yenna era bw'atyo n'akunga bannayuganda bonna okukolera awamu basobole okukyusa embeera temukkirizanga okubatiisatiisa temukkirizanga ate temwerabiranga mukitegedde njagala mwenna kibabeere ku mitima bamanye tebasobola tumalawo ono wabula azzeemu n'akikkaatiza nti si waakuddamu kwesimba mu kifo ky'obubaka bwa Kyadondo East
kubanga agenda kudda ku bwa pulezidenti era bw'atyo n'asaba bannabyabufuzi okwegatta ku buli mutendera. Mwe ng'abalonzi mwasalawo ne mwegatta naffe abakulembeze bwe twali tulemedde okwegatta. Newankubadde mutuwulira tunyumya bulungi ne Dr. Besigera ensonga tuzimunyonyolagana. Tunyumya bulungi ne ba Jono Muntu bamao n'abalala. Naye ne bwe tunaaba tetukiriziganyizanga abakulembeze mmwe mumanyi kye mwagala temukimanyi. Kaakati no nga bwe tugenda okikola waggulu nammwe bwe mulina okikola wansi basebo ne banyabo okubira ddala ku LC1 paka waggulu. Bannabyabufuzi abalala nabo balina bye boogedde ku kufa kwa Kawuma. Muvubuka ali wano ne maama ali wano n'omukyala ali wano n'omukadde ali wano buli lunaku luwoba ogenda okwebaka ng'era ozuukuse manya nti olina olutalo olw'amaanyi lw'olina okulwana sekinnoomu tolulinda mulanye naye natukola ki tukulwanira. Obuyinza bwe tubutwala mu mirembe tubukuuma mu mirembe bwe tuyiwa omusaayi nga President Museveni bwetutyo bwe tujja okukuuma nga buli avaayo atwesimbamu nga tuyiwa musaayi. Wabaddewo n'okusonda ensimbi ez'okuyambako ku bamulekwa ne bannamwandu b'omugenzi era gye biggweredde ng'obukadde obuwerera $50,8 ze zisondeddwa. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Balenyo omusasi waffe Mike Mutebi. Ate mbega wa polisi ng'akulira ku polisi erugazi mu disitulikiti y'e Bwikwe atunudde ebikalu mu kooti y'omulamuzi bwe badde amusomera emisango ebiri nga gino gyekuusa ku bumenyi bw'amateeka bwe yasaba essente okuva eri abateeberezebwa okuzza emisango ky'oyinza okuyita ekyojja mu miro alimwe kuyingiza musango gwe mu bitabo bya polisi. Wabula noono emisango agyeganye mu maaso g'omulamuzi wa kooti ewozesa abalyaka abakenuzi n'abalabbayi Albert Siimwe. Kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi eya anti-corruption evunaanya embega wa polisi emisango gy'okukozesa ofiisi ye mu bumenyi bw'amateeka bwe yasaba omuwawaabirwa enguzi. Kigambibwa nti Detective Sergeant Tom Alyanga Embishi yasaba Innocent Mwebaza enguzi ya $10,000 n'amusuubiza obutawandiika musango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju okuva ku Violent Nakalyana mu bitabo bya polisi. Detective Sergeant Alyanga Tom Embishi akolera ku polisi y'Erugazi mu municipality y'Erugazi mu district y'e Bwikwe. Oludda oluwabi lugamba nti omusango guno omuserikale wa polisi ono yaguzza wakati w'ennaku z'omwezi nga 22-23 omwezi ogwokutaano omwaka guno ku polisi y'Erugazi ne Naggulu e Kampala. Ono era asomeddwa omusango gw'okutiisatiisa Innocent Mwebaza nga bw'agenda okumuggulako omusango gw'okufuna ssente mu lukujjukujju nga naguno yaguzza mu nnaku ze zimu ku polisi y'Erugazi. Wabula emisango gino Alyanga gyeganye n'asaba kooti y'omulamuzi Albert Siimwe okumutakka akalu ka kooti. Ayimbuddwa ku $50,000 nga zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta abamweyimiridde nga basaanidde so nga abamweyimiridde batadde omukono ku ndagaano yakusasula obukadde bwa Uganda 2 buli omu singa gwe bayimiridde adduka n'atadda ku kooti. Alyanga era alagiddwa okuleeta paasipoota ye mu kooti singa abayagala okugikozesa abalina kusaba lukusa kuva eri kooti eno. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Eggwa lino sakiddwa Anet Nakaibale ku Amasukkulumu. Balenyo omusasi waffe. Waliwo ebifaananyi birabikidde ku mutimbagano ku kibanja kya Facebook nga biraga omulwadde omusajja abadde mu kagaali ng'aliko n'ebyuma ebiraga nti abadde asiza ku byuma. Abasawo mu ngeri yazirinda b'olwange ataba Museveni badde bamulagidde agenda aggyeyo ssente asobole okufuna obujjanjabi. Wabula twagala kumanya amateeka googera ki ku mbeera nga bweti. Abantu bangi babeera ku bitanda mu ddwaliro nga basigadde ku kikuba mukono naye nga balina ensimbi mu bbanka ng'ate tebasobola kulagira muntu kuziggyayo okusasula ebisale by'eddwaliro. Era enfuna nnyingi amalwaliro agamu gatuuka ne gakoowa singa galaba ng'ebisale byeyongera okulinnya ate nga tewali asasula. Alexander Chiza ngono mulwanizi wa ddembe lya byabulamu agamba nti amateeka ga World Health Organization saaka gafuga abasawo mu nsi gabakuutira okusooka okujjanjaba omulwadde n'asooka awona awo ne batandika okumubanja. Kubanga mu busawo kisookera ddala okupreservinga obulamu bw'abantu. Nolaba indi omuntu asoose n'awona kubanga kikikulu. Nawe mu waka wano mu Uganda tugambye nti obulamu bugagga.
bw'oba nga tonzijajja benni wonna mbeera sigenda kufuna amaanyi ganoonyeza ssente. Olunaku lwaleero we lukeeredde ng'ebifaananyi eby'enjawulo bisaasaanye ku mutimbagano gwa Facebook nga biraga omusajja ali mu kagaali ssaako ebyuma mw'abadde assiza. Ebifaananyi bino bibadde biwandiikiddwako nga bwe yalagiddwa eddwaliro erimu atwalibwe mu bbanka emu aggyeyo ensimbi asobole okusasula ebisale by'eddwaliro. Ekikolwa kino bangi bakivumiridde ng'abaakikoze batalina mitima eri bulamu bw'abalala wabula bakozi ba nsimbi. Wano munnamateeka Erias Nalukora Rimbazi wasinzidde n'ategeeza ng'amateeka bwe gatakkiriza kukaka muntu ng'ali mu mbeera bw'eti okuteeka omukono mu kuggyayo ssente kubanga obwongo bwe bubeera tebuli mu mbeera ya bulijjo. Omuntu okugenda mu transaction ateekwa okubeera ng'ali bulungi nga mutegeevu kuba okuggyayo ssente mu bbanka oteekwa okuba ng'oli soba bulungi kyekyalibadde ekisinga obutuufu. Toteekwa kuba nga okakiddwa because it is a transaction. Banga tesobola okukkiriza muntu atali mu luzungu bakiyita mentally sound okusayiningira ssente. Wabula Nalukolera agamba nti singa omulwadde abeera yeeyagalidde asobola okugenda mu bbanka ng'alina amuliko naye nga takakiddwa ng'embeera yeera tetiisa. Manya omulwadde asobola okugenda mu bbanka n'aggyayo ssente ze. Era mukimanyi nti omuntu asobola okukola nga bannansi bamukolako bamujjanjaba mu kiseera kyekimu. Era n'oli bw'asobola okugenda mu bbanka okuggyayo ssente ze bw'aba nga ayagadde. Ebifaananyi bino bibadde binokolayo amalwaliro 2 nga naawe bw'osobola okugasoma wano. Era nga kuno kirabika eddwaliro Nakasero we lyasinzidde ne lifulumya ekiwandiiko kye tusanze ku kibangirizi kyabwe ekya Facebook. Wabula tugezezzaako okwogerako n'omu ku bakulu okuva ku ddwaliro lya Noviki ku lukomo lw'essimu atulungamye ku nsonga eno bw'ati bw'awulikise. No, I really cannot comment on that. I'm very sorry. I cannot comment on that. You can maybe try calling the administrators, but I cannot comment on that. Nalukola ne Kiza bagamba nti ekintu ekisinga okwonoona ebyobulamu by'eggwanga bwe butagobera mateeka gabalungamya n'abatandisi baago okubeera nga bannabyanfuna. Mu mirimu gyaffe mwayingiramu aba bizinensi abajja okufuna singa kyali nti obusawo obujjanjabi era ababukulira ba bujjanjabi kyanjawulo kuba omusawo yasomesebwa abuulirwa nti bw'obeera nga waliwo afunye omutawaano olina kusooka mujjanjaba nga tonnaba kulowooza kuki ompeera. Kijja kitya eddwaliro likisanga nga kyangu okukwata omulwadde limutwale agenda withdrawing essente. Minisita timina kimwogerako. Bano baagala ab'ebyobulamu baveeyo ku nsonga eno bagirondoole kubanga amateeka agafuga obusawo tegakkiriziganya nakyo. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukkulumu. Amasukkulumu ku Delta TV webale nnyo Rita Nalukenge okulondoola ensonga eyo. Abasomesa n'abakozi okuva mu matendekero ga gavumenti ekyaleero babisizaamu engato okwolekera omukulembeze w'eggwanga bongera okwogeraganya ku nsonga z'ennyongereza gye baasaba eteekebwe ku misaala gyabwe n'ensako yaabwe. Bagamba babanja obuwumbi obusoba mu 1,500 baviiriddeyo ng'ate basitudde 2 nga nkazalujja bagaaka kati baagala obuwumbi 200. Nga lumu omwezi guno abasomesa n'abakozi ku matendero ga gavumenti balangira nga batagenda kuddamu kulabikako ku mirimu okujja nga gavumenti ebasasudde obuwumbi 1,500 ze babanja ng'ennyongereza yabasuubizibwa. Yasuubiza nti omusomesa omukulu alifuna obukadde 15 ali ku bukadde 8 n'emitwalo 6 buli obukadde 6 n'emitwalo 4. Twategeeza gavumenti izituwe guno gw'omwaka ogusembayo. Bino olwagwa mu matu g'abakulu abatwala minisitule y'abakozi ne bategeeza nga bafunyeeko obuwumbi 15 bwe bagenda okusasula abasomesa wabula abasomesa bategeeza nga baagala ssente zaabwe zonna. Obukakafu nti obwangu bw'ebyensimbi okujja ensonga y'okubongeza omusaala ejja kususubazibwa. Okusinza ku mawulire ge twafunye okuva mu nsonda ezeesigika, omukulembeze w'eggwanga ono yabawandiikidde nga bayita bamusinkane era bakedde kubiteeka mu ngatto kwolekera nti emaka g'obwa pulezidenti. We tutuukidde ku ssettendekero e Makerere
bano tubasanze mu kafuera mu kwogerako ne John Bosco Bethama akulira abakozi ku matino ga gavumenti ategeeza nga balina essuubi okutuuka ku nzikiriziganya. Ndina essuubi kugamba bwe tusikana pulezidenti nkimanyi ye musajja atulowoozaako era nkiikiriza ngu tujja kukkiriziganya naye akimanyi. Bethama agamba nti ensinkano yaabwe n'omukulembeze w'eggwanga yakubayamba okumutegeeza nga bwe baagala ensimbi obuwumbi 2 okuva ku buwumbi 15. Esente ziri nyingi, ebintu bigenda nga bikyuka kugamba nga twatandika katuyubanja biliyoni ezisooka mu 2. Omukenfu Edward Mwavu ayogerera abasomesa mu matino ga gavumenti ategeezezza nga baagala okukomekeza Academic House ng'ensonga zaabwe zonna zigonjola olunaku lwa leero. Ekikulu kyaffe kukola naye twagala ensonga zikole kigonjolwe. So twenyumirizanya mu kusavinga abaana n'okukola emirimu gya gavumenti. Kati kyetwagala ekyokukola naye tugenda. Profesa Mwavu ategeeza nga bwe baagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga naddala ku bisuubizo bya zaakola gye bali omulina okubongeza ensimbi ezitannaba kubaweebwa ne gye buli kati. Ekitwala kujjukiza mukulembeze wa ggwanga bye yatusuubiza nti tumusaba abituwe. Oluvannyuma bano balinnya ebbaasi ya Kyambogo University okwolekera amakago bwa pulezidenti okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Webale nnyo Muyingo. Meya wa Nansana Municipality akubiriza abazadde okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawaayo byonna ebyetaagisa okugenda mu ssomero bibere ng'ate bitambuzibwa bulungi. Era agamba nti abasomesa basaanye okukomya omuze ogw'okulimisa abayizi olw'ensonga kino kigobe bangi mu masomero. Abyogedde aggulawo essomero ly'ebibiina by'abayizi ebipya ku ssomero lya Kungu Church of Uganda Primary School Regina Bakite. Mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza mu munisipali y'e Nansana, abakulembeze mu kitundu nga bakulembeddwa mu meeya w'e Nansana bakubiriza abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawa abaana ebikozesebwa ku masomero gye basomera. N'omutwalo ogy'ogwezi oba mitwalo 3 abaana basome bana bali ekyemisana ate no bakubiriza okusoma. Omwana bw'akomawo eka fuukula ng'okola homework naye. Okusinziira ku meeya w'e Nansana Regina Bakite agamba nti waliwo omuze ogukuze ogw'abasomesa okwebulankanya ku mirimu era n'alabula n'amasomero g'obwannannyini agatagoberera byansoma mu ggwanga. Abadde takola oba ne inspector bw'anajja n'atakusanga sente tujja zisibire n'izibwe nga tezigenda ku account ate okuza ku payroll ojja kuba otwala ekiseera kinene. So tubasaba tetwagala agenda that far. Musomese nnyo n'abaana Oluganda mugobere curriculum. Ono okwogera bino abadde ku mukolo gw'okutongoza ebibiina ebipya ebizimbiddwa bannakyewa abazungu okuva mu ggwanga lya Budaaki kubanga abayizi babadde tebalina bwe basomera walungi n'okutumbula ebyenjigiriza. Ate ye Reverend David Kenneth Kimuli nga yakulira olukiiko olukulembera essomero lino erya Kungu Church of Uganda Primary School asiimye nnyo enteekateeka eno kyokka n'ategeeza nga bwe bakyalina obwetaavu okuzimba ebizimbe ebirala omuli n'etterekero ly'ebitabo. Beetaaga n'okutandika omulimu omulala ogw'okuzimba library mu kifo kino, kuzimba effumbiro n'ebintu ebirala bingi bye twetaaga okukola naye nga twebaza Katonda olw'omulimu guno ogukoleddwa mubaddemu n'okuzimba toyireti nate endala empya mu kitundu kino. Essomero lino likyali n'okusomozebwa okw'amaanyi naddala olw'abasomesa abatono, entebe ezituulwako okubeera ezekkekwa n'ebirala bingi. Mu kibiina tebirina bwekituula, abasomesa bakyali batono. Abasomesa essomero lyaffe atwebaza Katonda nti ennamba yeeyongeddeko kuba luli twali. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ye yaliko omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Nelson Kawalya era abakulembeddemu enteekateeka eno abakwasizza amabaluwa ag'okubasiima. Amasukkulumu ku Delta TV tugenda mu katuuso kaffe akamanya byolo oluvannyuma tukuumuzeemu tukomewo n'ekitundu eky'Amasukkulumu ekyokubiri tosaanidde ku kisu. Abakugu bakola okunoonyereza wakati w'akalo n'omutima gw'omuntu era bakizuula ng'akalo abangi ke munyooma bwe kalimu ebiriisa eby'amaanyi ku nkola y'omutima okugeza mu kuziyiza ebirwadde ebiyinza okugutawaanya. Muno mulimu ekirungo ki magnesium ekikulu mu kukakkanya entunnunsi wamu n'okusannyalala.
Endwadde ya sukaali etawaanya abantu abakuliridde mu myaka abali eyo mu bukadde okwetooloola ensi yonna. Bwe bettanira okulya akalo, endwadde eyo bajja kubeera bagyetangidde anti magnesium asangibwamu mulungi nnyo eri obulamu bwabwe. Manya by'olya. At half price and win with MTN mobile money. Prizes include 24 Toyota Wish cars, 32 Boda Bodas, lots of money, MTN come on your smartphones and much more. To win, simply dial *165*1# and send money at half price. Everywhere you go, MTN. Kaswa Home Baking Flour yengano y'omuntu owa bulijjo. Engano ya Kaswa Home Baking Flour ekolebwa ebyuma ebisinga okuba eby'omutindo mu nsi yonna okukakasa nti ngano nnyonjo ate nga ya mutindo. Kaswa Home Baking Flour yeekebejjebwa n'ekakasibwa n'epimibwa mu paketi za kilogulaamu 2 n'endala. Ekolebwa Ntake Group of Companies esangibwa mu maduuka amanene n'amatono. Okugikanda etwala amazzi mangi n'evaamu ekiwera. Osobola okugikanda n'ebyuma oba engalo okanda chapati, cakes, amandazi, cookies, birthday cakes, hot cakes, croissant, cream cakes, oba banana cakes. Eno yengano gye tukozesa. Kaswa Home Baking Flour. It usually starts with one foot in front of the other, one deep breath after the other, and one drop of sweat after the other. But this time, let it start with telling everybody to run against cancer. To come run like crazy. Like the present and the future depend on it. Run like the end of cancer is at the finish line. Like the fight against cancer depends on it. Because it actually does. For just 25,000 Uganda shillings, join the Rotary Cancer Run 2019 on 25th August at Kololo Ceremonial Grounds and across major towns. Runs will be flagged off at 6 a.m. Tickets are on sale at Rotary offices, 9th floor NIC building, Centenary Bank Kampala branches, all Capital Shoppers outlets, Acacia Mall and game stores. Rotary Cancer Run. Keep running. The Rotary Cancer Run 2019 is supported by the Parliament of Uganda and sponsored by Centenary Bank. Tukwebaza okuba ng'okyali naffe Amasukkulumu mu kitundu ekyakubiri. Tutandise na kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo by'abayizi mu masomero agagoberera ensomesa y'amanga g'ebweru nga Bungereza ekimanyiddwa nga Cambridge International Examinations Board. Kitambulira ku musingi gwa ssettendeka wa Cambridge kifulumiza ebyava mu bigezo eby'akamalirizo eby'omwaka 2018-2019. Abayizi abala abakoze bulungi okukira ku bannaabwe ab'obulenzi ku by'omulundi guno. Kikakasiddwa ng'abawala bwe basinze ku balenzi okukola obulungi ebigezo by'amasomero agali ku musingi gwa Cambridge wano mu ggwanga. Ebigezo bino ebiri ku mutendera gwa O ne A-level mu masomero ga senior bikolebwa amasomero agakakasibwa okusomesa wansi w'omusingi gwa Cambridge nga wano mu Uganda kuliko Vienna College Namugongo, Taiba International, Aga Khan n'amalala. Ebigezo bino mu Uganda abayizi ababituula omugatte bakoze bulungiko okukira ku nkola abayizi gye bakolamu eby'omwaka oguwedde ng'abayizi bonna basobodde okufuna principal pass 2 ezibasobozesa okweyongerayo mu masomero amalala ne zisettendekero. Kubanga abaana baffe bakoze bulungi nnyo
mu mitendera gyombiriri ogwa IGCSE wano gwe tuyita gwa O level oba senior eyokuna n'ogwa A levels gye tuyita wano senior ey'omukaaga senior 6. Abaana abawala be basinze abalenzi okukola amasomo ga science n'agamu ku masomo ga arts nga essomo ly'ebyenfuna oba economics. Kino abakulu bakitadde ku nteekateeka y'abaana abawala mu maka g'abazadde abasomesa abaana bano mu masomero gano n'amaanyi ge bateeka ku baana ab'ekikula kino mu kubateekerateekera ebiseera byabwe eby'omu maaso. Abaana abawala mu famire ezeesobola balina obuvunaanyizibwa bungi okusinga ku balenzi. Tebeetwala nti ebyobugagga by'abakadde baabwe byabwe babikuuma bulungi, tebabirulubanira. Bw'abadde alangirira ebyavudde mu bigezo omukwanaganya w'ebyensoma y'enkola ya Cambridge era nga yakulira essomero lya Vienna College Namugongo, Muhammad Kakiika agambye nti ebigezo by'ensoma eno biba byanguko okukira ku bigezo bya UNEB olw'okuba nti byo bitunuulira nnyo endowooza y'omuyizi okusinga okusoma ng'akwata bukusu. Omwana tagenda ku university kusoma kintu ky'atayagala ate kyatavudde wansi nga yenyumiririzaamu. Kitandika n'obwana nga bali myaka 12-13 senior 1 senior 2. Muhammad asabye abakulu mu gavumenti okwongera obudde n'ensimbi mu byenjigiriza kiyambeko okutumbula ebyenjigiriza by'eggwanga bituukane n'omutindo gw'ensi yonna era n'asaba abazadde obutalowooza nti abasomera mu masomero nga gano balina kuba baana okuva mu mawanga amalala. Omuyizi Mayanja Kamira nga muwala wa Leila Mayanja omuvuzi wa mmotoka z'empaka wano mu ggwanga ye muwala eyasinze mu banne okukola ebigezo bino. Ono yafunye za mirundi 4 mu masomo omuli biology, chemistry, physics n'okubala era agamba nti ayagala kusoma busawo kyokka nti si wa kubusomera mu Uganda. The medical system for Uganda isn't as broad. They help a lot of people, especially up in the rural areas. You don't get a lot of healthcare, so I hope after I study. Abayizi abatuula ebigezo bino beeyongeddeko omwaka gw'ebyensoma guno abaana batuula 1,796 bali ku mutendera gwa O level kiyite senior eyokuna so nga bo 74 bali ku mutendera gwa A level wabula ng'omwaka oguyise batuula abaana 141 bokka. Kalungi Betty, Delta TV, Amasukkulumu. Wow, nga tuvuddeko ku nsonga eyo endwadde z'amaaso mu bitundu eby'eggombe kiri mu disitulikiti ewa Kiso. Yerisa Nkuuli nga kino kiwaliriza abakulembeze ebitundu okuvaayo okuleeta abasawo basobole okujjanjaba abantu b'obwereere. Olunaku lwaleero lwokka abantu abasoba 200 be baganyuddwa mu nteekateeka eno. Abantu abasoba mu 2 mu division y'eggombe mu disitulikiti ey'ewa Kiso be bajjanjabiddwa ku bwereere endwadde ez'enjawulo. Abajjanjabiddwa kubaddeko abakadde abavubuka n'abaana okuva mu byalo okuli Gombe, Nabinaka, Kyamuli wamu n'ebyalo ebirala. Abazungu okuva mu America, Canada ne Germany be badduukiridde abamu ku bantu bano abalwadde b'amaaso ng'abamu bafunye obujjanjabi ate abalala ne baweebwa gaalubindi ezigenda okubayambako okulaba obulungi. Abazungu bano nga bakulembeddwa Sister Stella Sabera Munnayuganda naye nga mutuuze mu ggwanga lya America baleeteddwa Robert Lukwago kansala atwala omuluka gw'emigadde okulaba nga batuusa obujjanjabi ku bantu bakulembera era omukolo guno gubadde ku kisaawe emigadde. Kwe kuleeta obujjanjabi obwali badde obw'ebbeeyi naye nga tubutaddeeko muwendo kubanga abantu baffe bangi nnyo amaaso gabasumbuwa ate mukimanyi butereevu nti obumu ku maaso amaaso emimiro n'amatu bwemu ku bulwadde businga okubeera obw'ebbeeyi ennyo naye ng'ate abasawo ababujjanjaba batono naye twafunye bapatanazi baffe mikwano gyaffe okuva mu America, UK ne Canada abeewaddeyo okukwatagana ne ttiimu Lukwago okutuusa obujjanjabi obw'obwereere. Abakadde beebazizza olw'obujjanjabi obubaweereddwa. Nsanyuse kubanga nfunye gaalubindi nali njirina n'emenyeka kati mbadde sisobola kusoma ekitabo
nga siraba. Nga neebaza munnange nasala waffe okusobola okutuleetera abazungu okutukolako okulumba olubadde luzi kubanga kibadde kizogenda okufuna bujjanjabi maaso olwa ssente nga tetuzirina. Sister Stella Sabera asabye abantu okwewala okunaaba amazzi amakyafu mu maaso okwetangira endwadde nga zino. Mu ngeri y'emu mu kaweefube w'okumalawo ebbula ly'emirimu mu bakyala, Kansala Robert Lukwago ng'ali wamu ne Dr. Stella Sabera okuva mu ggwanga lya America bannyonnyodde bwe bagenda okulwanyisa obwavu. Bano era batandiseewo omuzannyo gw'abakyala bokka gwe batuumye basket balancing guyambe okulwanisa obwavu. Yakizuula nti ebiseera ebisinga abakyala bakozesa nnyo ebibbo mu kuleeta emmere okuva mu nnimiro n'okukola okuteekateeka ebyendya n'ebintu byabwe bisinga. Ne twala tugufuule nti bo kye batwalanga ekizibu ne twala kifuule ekintu ekiyinza okufuuka ekyokuzanyisa. Era gwe musango tugenda okutandika okuintroducinga wano gwe bayita basket balancing. Tusobola okufuna emirimu nga giva mu kintu kino. Abanaalukanga ebibbo bajja kusobola okutunda ebibbo. Kwegamba buli timu bwebanga egenda okugula ekibbo olaba nti kisoboka omukazi okweyimirizaawo ng'aluka ebibbo ebyo. Abakola apron yejja okubeera engeri gye tulabika ng'abamupiira babeera mu t-shirts tetujja kubeera nga na aprons nga bwe mulabye abakendo group. Kati omukazi atunga aprons ezo afunye omulimu. Omuzannyo guno wano mu Africa gutandikidde mu Uganda mu ggombolola y'Egombe era Stella ategeezezza nti awandiikidde FUFA ne FIFA ku muzannyo guno omwaka ogujja basobole okugutongoza mu Olympics abakyala batandike okunyumirwa nga bwe bwenogera n'ensimbi. Abaguzanya tebagenda kwambala mijoozi wabula bakwambala eploni. Singa omuntu abeera adduka ekibbo ne kimugwako waddembe okukijjawo n'akizza ku mutwe naye babeera bagenda kumusalako ku bubonero. Kansala Lukwago yeebazizza Sister Stella olw'okumussaamu obwesige n'atuukiriza ekisuubizo kye era n'ategeeza nti kino kyakubaawo buli mwaka. Aneti Nakayibale yabaddeyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu. Yes, obya basket balancing nga tubitaddeko ku mabbali abakugu mu kunoonyereza ku by'endwadde ez'enjawulo baliko obuwanguzi batuuse ku kunoonyereza ku ddagala lisobola okuvumula n'okuwonya obulwadde obwa Ebola. Okusinziira ku bye bazudde mu kunoonyereza kwabwe kwe bagezesereza eddagala lino ku balwadde ba Ebola biwa essuubi nti abantu basobola okuwonyezebwa nawo keera ono. Eddagala lya bika bina eryagezeseddwa ku balwadde ba Ebola mu Democratic Republic of Congo nga kuliko ebika bibiri ebyakyusizza ku mbeera y'abalwadde bano ekiraga nti eddagala lisobola okuwonya omulwadde okutuuka ku bitundu 9 ku buli 100. Kati waliwo essuubi nti ekirwadde kino kisobola okwewalibwa mu kugema ssaako n'okujjanjaba. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa ekitongole ky'ensi yonna ekinoonyereza ki International Research Group nga kiyambibwako ekyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization mu November w'omwaka oguwedde nga US National Institute of Allergy and Infection Diseases eky'Amerika bye bimu ku byassaamu ensimbi. World Health Organization egamba nti eddagala lino eriyitibwa REGN-EB3 saako ne MAB114 lyakuyambako okulwanyisa ekirwadde kino ekirudde nga kitigomya abantu mu ggwanga lya DR Congo nga kyakatta abantu 1,800. Eddagala lino lirumba obuwuka obuleeta Ebola ne likendeeza obulabe Ebola bwaleeta ku basirikale b'omubiri abalwanyisa endwadde. Okukola REGN-EB3 saako ne MAB114 bakakensa mu byobulamu bakozesa obuwuka obulwanyisa endwadde bwe bajja mu abo abasumatika ekirwadde kino era lye lyasoose okuvaamu essuubi eryawonyezza Ebola. Eddagala lino lyagezeseddwa ku balwadde 7 ng'ebyakavaayo biraga nti abalwadde 499 bazze engulu. Eddagala lino ligenda kuyamba kinene nnyo okutaasa bannansi ba DR Congo ababadde batandise okweraliikiriza abakulembeze b'amawanga agalinaanye DR Congo nga Rwanda ssaako ne Uganda. Ate eddagala eddala erya ZMA PP ssaako ne Remdesivir eryagezeseddwa ku balwadde ne litawonya Ebola lyasuuliddwa dda mu kasero. Muyogeyoge banaffe mu bufu bwe bumu ate abebyobulamu mu ggwanga erya Kenya basattira olw'eddagala lirina okuba nga litta obulibuka obusirikiti okuba nga terikyawonya bulwadde buno
obuzibu buvudde ku bantu okubeera nga bejjanjabisa okukozesa antibiotics okumala ebbanga ddene saako abatunda eddagala nga si batendeke. Bannassaayansi bali mu kunoonyereza lwaki eddagala lya antibiotics oba erijjanjaba endwadde eziva ku buwuka obusirikitu terikyakola bulungi okusobola okuwonya endwadde. Ebimu ku biva mu kunoonyereza kw'abakugu bano bakizudde ng'abantu okwejjanjaba nga tebalina bbaluwa z'abasawo, abatunda eddagala obutaba na buyigirize, okukozesa eddagala mu ngeri etali nnungamu ng'obutamalaayo ddoozi ebeera ebaweereddwa abasawo, oba okusussa ebbanga eribeera libalagiddwa abasawo kwe kuvudde obuzibu. Abalwadde abamu bwe bagenda okugula eddagala mu bulwaliro obutonotono, abatunda eddagala tebasooka kubabuuza bbaluwa z'abasawo era bamala gabawa ddagala ekintu eky'obulabe eri obulamu bwa bannansi. Kiki ekirina okukolebwa okutaasa embeera kubanga teri Kenya wokka wabula ne mawanga ga Africa agasinga nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Eddagala lya antibiotics liyamba nnyo okutaasa obukadde n'obukadde bw'abantu mu nsi yonna, wabula okubeerawo kw'eddagala lino mu bungi kutandise okweraliikiriza abasawo olw'enkozesa yaalyo etali nnungamu ekiyinza ate okuviirako abantu okufiirwa obulamu bwabwe mu kifo ky'okubuwonya. Ate ntiisa ebuutikidde abantu b'omu disitulikiti y'e Lwengo ku kyalo Kiganju mu ggombolola y'Endagwe olw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'asanjagiddwa obulago tebuliiko. Nakatessaala abadde amanyiddwa nga Kanyeebwa baamuyise kuva mu maka ge, kumbe abadde bamuyita abadde bagenda muserengesa Zirakuma ennyindo ezittirira ng'omuddo. Abatuuze b'e Kiganju ekisangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo bali mu kiyongobero oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'asaliddwako obulago ng'omulambo gwe guli mu nsiko. Kigambibwa nti abaamuse baamunonye mu maka ge era nga baamusanze afumbira bazimbi ababadde bamuzimbira ennyumba, wabula olwamaze n'avaawo n'omusajja abadde agambibwa nti azze kugula kibanja kye. Ono omutuuze ndooza wa kusatu. So kati bw'otuuka ku kino ekiriwo olunaku lwaleero, ono omutuuze baamujja waka agenda alambuze ekibanja ne bamusala mu ngeri y'emu ne bamulekawo ng'afudde. Okusinziira ku batuuze wamu n'abaana b'omugenzi bagamba nti abadde yabuzibwawo ennaku 2 emabega, wabula abatuuze batandikirawo okunoonya mpaka lwe bagudde ku mulambo gwe era ne bannyonnyola nga bwe wabaddewo enkaayana z'ettaka wakati w'omugenzi Saala wamu n'ab'eŋŋanda ze era nga kiteeberezebwa okuba nga kye kyamusizza. Tugenze okutuuka nga ddala kituufu waali waliwo mutawaanya nga bamuse ekitaba ky'omusaayi weekiri n'akamba akamusaze weekali bamutadde n'eddagala mu ngalo. Kigambibwa nti ono muntu wakusatu ku bazze battibwa mu nzita y'emu nga ku bo kuliko Katongole, Gideon ne Nakatessaala ng'ono yasembyeyo okuttibwa. Abakwate ku byekuusa ku ttemu lino kuliko Semanda Isa ow'emyaka 40, Kaliisa James nga bano bombi batuuze ku kyalo Kiganju, ate ye Tumusiime Paulo mutuuze ku kyalo Katanga ne Kaweesi Livingstone ow'ewajjinja era mu Ndagwe. Naye tufunye ekikangabwa ky'amaanyi nnyo, tusaba gavumenti etukwatireko, bwe naaba tetukwatiddeeko naffe singa abantu abo bakomawo wano naffe tugenda kukola obuvunaanyizibwa bwaffe tusobodde. Tumaze okubakwata abakola ekikolo ekyo kyennyini n'omutemu yennyini eyamufumitira ddala bwati naye akwatiddwa. Ate yaduumira poliisi y'e Lwengo akakasizza ettemu lino era abakwate bakuumirwa ku poliisi embirizi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ne tumugyayo ne tukwatako ne betutwateberezaako kubanga bali mu kikolwa bwe kityo kubanga twasanze nga waliwo ebiranye gye babadde nazo ku ttaka nga wagala tatunda ttaka naye ng'ono omukyala yagala kutunda ettaka. Mu kaseera kano omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro e Kyazanga okwongera okwekebejjebwa.
Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. That's right, you can pay all your bills from the comfort of your home at any time of the day. To conveniently pay TV subscriptions on Airtel Money, dial *185#, select 4, pay bill, select 3, pay TV, select StarTimes TV, DSTV, GoTV or Azam TV, depending on which bill you want to pay. Enter the StarTimes or GoTV, Azam TV, DSTV, enter the smart card number and follow the prompts to complete payment. Airtel Money, simple, instant, secure. Airtel, the smartphone network. Okumalira ddala emyaka egisoba mu 55 bannayuganda bagitegedde balaze okwagala kwabwe ssaako n'okwesiga kampuni ya langi emu yokka okusiiga amaka gaffe obulamu bwaffe wamu n'ensi yaffe yonna era okusinziira ku bwesigwa bwe bagirinamu kino kigifudde kampuni ya langi esinga mu Uganda era nga kampuni y'emu eno ekuleetedde langi y'emu yennyini gy'omanyidde okumalira ddala emyaka egisoba mu 55 langi ez'enjawulo z'obadde weesiga okusiiga ensi yo naye nga kati ejjidde mu linnya eppya Plascon, Color Your World. Satu kiki yene namba 3 laba ono kiri 3 ku Airtel so sinyanga bwe kibadde kozesa siringi 3 buli katikitiki okukuba ku mikutu gyonna wano mu Uganda. Ng'oli ku Airtel kubira ab'emikutu emirala gyonna ku siringi 3 zokka buli katikitiki. Kaakano yogera na buli muntu ku buli mukutu gwonna akadde konna ku siringi 3 zokka. Twazisaze. Airtel, the smartphone network. Airtel elungamizibwa Uganda Communications Commission. Kitundu kyakusatu Amasukkulumu. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni akalaatidde abakulira kampuni eyeegumbulira ogw'okuwola bannayuganda okwekulaakulanya manyiddwa nga Bayport okwewala okuleeta Uganda ebyamaguzi ebitali ku mutindo. Okwogera bino abadde asinkanya abakulira kampuni n'abadde bamusinkanya wali mu Nakasero. N'abategeeza nti wadde nga buli muntu waddembe okukolera mu Uganda naye tekikkirizibwa kuyingiza kuno bitali mu mateeka. Kampuni ya Bayport yatandika okukolera mu Uganda mwaka gwali gwa 2004 era eyambye kinene mu kukulaakulanya bannayuganda ng'ebagabira looni ku magoba agatali ga waggulu nnyo naddala mu by'obulimi ebyensoma saako abakola obulimu butonotono. Akulira Bayport mu buvanjuba n'amaserengeta ga Africa Paul Silverman abulidde olukiiko ng'ekitongole kino bwe kikoze omulimu gw'ettendo okuyamba bannayuganda okutumbula embeera zaabwe. Ng'ebyemizannyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akubirizza bannabyamizannyo ate nga abayizi okufaayo ennyo okutumbula ebitone byabwe wabula ate tebalina kusuulirira misomo. Museveni bino abyogedde asibula abayizi b'amasomero abagenda okwetaba mu mpaka z'amasomero ez'amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika ezigenda okuyingira mu kibuga Arusha wano Tanzania muliraano. Bano nno abasibulidde mu maka ge wali ag'obwa pulezidenti entebe ku kijiro ekitegekeddwa eri ttiimu yonna. Mu mpaka z'amasomero ga siniya ez'amawanga g'obugwanjuba bwa Afrika eziri wansi w'ekibiina kya FIASA, Uganda ekiikiriddwa abaana abasoba mu 800 nga bakwetaba mu mizannyo egiwera ddala 13 ng'emizannyo gino gigenda kubeera mu kibuga Arusha ky'eggwanga lya Tanzania. Museveni bw'abadde asiibula abaana bano abakalaatidde okubeera n'empisa nga boolesa emizannyo gino kyokka abalabudde n'okufa ennyo okuwa ebitabo obudde obubimala wadde nga n'ekitone nakyo kyetaagisa obudde. Don't forget your studies. Your other academic studies, and the trainers can see how to combine that, because that also can be a problem. How to combine, how the children can train but also study. Abawadde amagezi okwewala okunywa ebiragalalagala kuba bino biviirako omuntu okunafuwa ne kimuviirako okufiirwa ekitone. Because you must be disciplined. If you're going to be a successful sports person, discipline.
how would you run if you are drinking alcohol? Because you know alcohol is a poison. Kazino zirimu emizannyo egy'enjawulo omuli omupiira gw'ebigere, ogw'okubaka, okudduka, handball n'emirala mingi nga Uganda okutwalizaamu yakolera ddala bulungi nga omupiira gw'ebigere ku ludda lw'abalenzi essomero lya Budde Sesire lyawangula ekikopo mu mpaka ezayita. Gerako n'abamu ku bayizi bano bategeeza nga bagenda okukola obulungi olw'enteekateeka ennungi gavumenti gy'ebawadde. Empaka zo zitandika wiikendi eno. Adi Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Bwatabeewo kikyuka kafulu mu kuvuga obumotoka obutonotono mu mpaka ziri za Formula 1 amanyiddwa nga Lewis Hamilton wakujjako mu Uganda okusiima bannayuganda olw'okwagala omuzannyo guno. Bino byasanguziddwa kulya kampuni ya State Tires Herbert Bashasha mu kutongoza akazannyo kano nga kakasookedde ddala omugenda okubanga bannayuganda beewangulira omukisa aba beefunira omukisa okugenda mu Abu Dhabi okwerabira ku mpaka zino. Akalulu k'okuzuula bannamukisa banagenda okwerabira ku mpaka z'obumotoka wakazi bwa kera Formula 1 olwaleero kakwatiddwa era abawanguzi babiri ne balangirirwa. Kino kibadde ku mukolo okuteekeddwa aba State Tires mu kifo ky'abannamakolero nga gukuliddwamu amyuka omubaka wa Italy mu Uganda Lorenza Gambagota ng'ali wamu n'omukungu w'ekitebe kya Canada mu Uganda Sara Lubanga Kagwa ne Uchanda. Zino empaka za mwaka gwakuna era omwogezi wa kampuni ya City Tires Herbert Bashasha agamba nti za njawulo olw'engereka Formula 1 Hamilton gyasuubizza okukyalira ku Uganda. Ekirungi ky'abantu baffe boogera ku Uganda era ng'omwaka oguwedde twasobola okumiitingako famire y'omu ku bavuzi ankowe wa Hamilton n'atusuubiza bagezaako nnyo okulaba nti bajja wano mu Uganda. Mu kukwata bulu olwaleero abawanguzi b'olugendo luno abaluwangudde mulimu ow'omwezi gwa June Kanobere Sako Musa Osinani Lukundo ow'omwezi gwa Julai nga bano kati balinda bala mukaaga abalondebwa myezi egiddako. Bashasha for a lottery for winning a prize to go to Abu Dhabi. Yes, you are the winner. Congratulations. Bashasha atangazizza ku bawanguzi kye bagenda okubakolera nga bagenda mu Abu Dhabi okulaba empaka za Formula 1 ezinayingira Jas Marina. Balambule n'ebifo ebirala mu Abu Dhabi ne Dubai ebyamaanyi bajja kufuna n'olunaku olulala olw'okubatwala mu desert bakoleko ku desert safari then bashoppinge bakomewo z'ennaku 4. Bw'abalala batawangudde tikiti zibatwala omuli Edwin Lukwago, Chris Lukoyo ne Andrew bawereddwa ebirabo by'enjawulo omuli amafuta lita 5 n'okukanika motoka zaabwe ku bwereere. Engeri Uganda yayanjula omuzannyo gwa Formula 1 bannayuganda bagenze bajjumbira omuzannyo guno era amyuka omubaka wa Italy mu ggwanga asiimye aba State Tires olw'okuddiza ku bannayuganda nga bayita mu muzannyo guno. Giving hope to many families here in Uganda and of course you are bringing also for these people that they are now winning this fantastic trip to Abu Dhabi. Omuwanguzi yenna alina kugula emipiira gya motoka ebiri okwesa ogw'akalulu kano akagenze nga kagejja. James Manja, Delta TV, Amasukkulumu. Banantamegwa balijja okubaka aba National Insurance Corporation bakugula ofewo okweddiza ekikopo kino nga baabika ne KCCA mu nzannya ezigulawo nga 7 omwezi ogujja. Liigi yalina n'okugulawo mu Juni w'omwaka guno wabula olw'empaka z'ekikopo ky'ensi yonna ezaali Liverpool mu Bungereza neeyongezebwayo. Muzannyo endala ezinaabaawo Prisons yakugulawo ne Makinde Division, Nick yakuddamu okuzannya ne UCU, Prisons ne UPDF so nga ate KCCA yakusembyawo Prisons ku lunaku. Zino z'enzannya ezifulumiziddwa akakiiko akateekateeka ekibiina ekifuga omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga. Liigi y'omwaka guno eya ttiimu 8 yegattiddwako amatiimu omuli Posa, Police Young ne Makinde ezaasuumusiddwa okuva mu kibinja ekyokubiri zasikira Maroons, Treasure Life Center ne Blue Stars zino nga zaasalibwako. Wow, ne baba mugenyi nga tagenda bamusindikizanga namunye Amasukkulumu muzikirize mbere nga ngafundikira wano
banafu abaweesi b'ebbiri nabo bajja ate bakutwale mu maaso. Nze Kefas Mayumba mbadde ne munange Lukyams Isaac kulaba olulimi olw'obubonero. Tubagalizaayo ekiro ekirungi. Ayi Katonda kuuma baffe. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV ne Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero twagala okubategeeza ku Yokaana essula eno ey'omukaaga n'olunywero olw'27. Temukolereranga kyakulya ekiggwaawo